Yes, ku Showman TV kwoli nyongero kwebazaako n'okubanga ochat followinga n'okubanga era otugoberera every now and then we tukuterayo video noberanga atojuwa time noberanga ogiraba still mze Showman okuberanga ate nkutuusaako ebyaleero mwakadde kano tukimanyi bulungi tikakati ebitambula mu ggwanga bingi naye nkujjukiza button na subscribinga. Please do now subscribe and of course click on the bell for the latest notifications. Bwokilikinga kada kongo mazo kusubscribinga kabera kakuwa notification nti bwe tusaayo video soko okubeera ng'ogira mikwano mbagala nnyo mwena abagoberera channel yange alina byonna byemba kolera mwebale kubeera nga ate mbigoberera mwebale nnyo sina ngeri gyemba siima. The only way I can appreciate is by saying thank you so much you guys kubanga munnange balala gyeziri channel nga tebazigoberera naye munnange eno mugifaakera bwe ntekayo waka mbeera nga mumugoberera. And you guys leave me some likes mubeere nga munterawo comments manye nti gye muli kintu mukifollowinga. Well DJ Michael bamugobye mu nnyumba ge mawulire agamu kwaga agatambula currently wabula sigendese ndese kubanyonyola the latest update ku Bizonto bakomawo kweyanjula eri police ekibuli olunaku olwaleero police yabayita ku Friday baberenga bakomawo kweyanjula eri police so tubalinze ba Bizonto bano luvannyuma okubeera nga bakwatibwa Friday eri eyaggwa then babeeranga baatebwa ku lunaku lwali lwakusatu ne babeeranga baatebwa wabula baba gamba okuddayo okwe reporting so tufuna fear ti baddayo okwe reporting omusajja ayinza ogamba nti tubaziza mu kaduukulu temweyisiza bulungi so we waiting for the current updates okubanga tumanya oba bwe banaddayo okwe reporting ati wabeerewo chaos tewabeerewo kavuyo naye nga baddayo olunaku olwaleero okubeera nga reportinga ba Bizonto comedy omuli Julius Kidomole kogatta Opeto Kimatono Gold kogatta mpozi ne Mbabali Mariseri ate mpozi n'omukulu amanyiddwa nga Ssaabakaaki Kajabizo. Well abonno omusango gubavunaanwa gwa kubeera nga basosola mu mawanga bwe bakola ka video akawogera ku bitiibwa abakulu abali mu government bye balina nga ate bonna bava mu Western Uganda wabula ebyo byonna bikyali awo full figure avuddeyo n'ayambalira abaganda n'abagamba tugyeko olugezigezi n'akamanyiiro nammwe ebifo byammwe weebireera mu birimu baganda mmwe naye temwagala kusiima. Full figure mu video bw'ati bw'abadde ayogera nga awanda muliro ng'agamba mmwe mwogera biki baganda mmwe nammwe ebifo mubiina. President Museveni bw'abanga ebifo yabigabira bali nammwe yabawa ebifo. President Museveni yavayo n'akola akakiiko n'aba Bizonto bakola ka comedy nga kalaga ebifo ebinene eby'amaanyi nga birimu basajja banyankole kwabula ye full figure avuddeyo naye na reply nga ba Bizonto n'abaga mulimba n'abaganda balina ebifo eby'amaanyi nga bw'ogenda okulaba mu video eno gye ngenda okubeera nga ate nkuteerawo akadde kano kenyini. Teweerabira ku subscribinga mukwano gwange please subscribe ate tubeere family nene ate mpozi woyina nekyoyagala okuŋŋamba era commentinga wansi awo and actually njagala kutandika kubeera nga mbateekako mwenna abalaba video zange nga nawe osobola okumperezayo ka video n'ogamba nti nze gundi egindi mbeera nkulaba nnyo ka video ko nakonja kuba nka uploadinga wano bwe mba nteekako story nawe nembeera nga nku uploadinga so anytime from now ye program gye nyinaawo naye kansoke nkuwe full figure olabe engeri gy'abadde ayambalira abasajja. Vincent Sempija si Muganda. Tulina Minister wa ICC Julius Nabakoba si Muganda. Tulina Minister of Rand Betty Kamya si Muganda. Tulina Minister of Public Services William Mukasa si Muganda. Tulina Presidential Advisor Jennifer Nakangubi si Muganda. Nakangubi si Muganda full figure. Presidential Advisor Mulamba. Owulira Minister of Trade Ameri Achambadde si Muganda. Njagala onziremu. Minister of Works Katumba Wamala si Muganda. Njagala onziremu. Government Chief Whip Lucy Nankabula si Muganda. Njagala onziremu. Minister of State for health Robina Nabanja si Muganda. Njagala oddemu. Minister of what? Education John Muyingo si Muganda. John Muyingo si Muganda. Minister for tourism Godfrey Chiwanda si Muganda Suri. Minister of State Kampala Bena Namugwanya si Muganda. Minister of State Namba si Muganda. Minister Weruwere Galabuzi si Muganda. Wabantu abafa bakola ki? Minister wa water yani? Chibule. Minister Chibule si Muganda. President Advisor Catherine Kusasa si Muganda. Lwaki temusima ko bantu mmwe? Omuntu akulya State House controller mama waffe si Muganda. Mama Nakyobe si Muganda. Muli sima ki? Babuja mani si Baganda. Mama Naisa si Muganda. Balagamba nga muingira majenga mugamba agamajega Abanyarwanda. Agamajega Abakiga.
agamajega abanyankwete tuli balangira nnyo kubanga tuli bakitalo nnyo tuli bambejja esaazo mukaanira zicepe mukaanira nyota mukaanira amayinja mwali ludda wa bali wange tubidde mbwa mwali wange tubidde kati mwagala kwambala cepe mwagala kwambala nyota mwali ludda wa bano si baganda bano si baganda ngate mbogerako tuza twabagiri batebukane babadde ba vice president nga baganda tulabani bonna babadde baganda ngate bote mbogera special da kwandira kazi batabadde wano ngate mbogerako lwaki bote mbyogera mwogera bibi byokka tetugenda kukiza mu 7 lega sajata de wenungi mukola social media mutereka ebikolobero byammwe bemuze mukola bigene mugwanga kubanga bana afimaga tuzala bana afiba gene nga bakola balaba ebyo nga balaba bibi byokka ngate mu 7 birungi byakodde gwanga nabagama mukwate birungi bya mu 7 mukwate nabimu bibiteke ku minzani mu 7 mu mubanjachi mu 7 mu kya mubanjachi muri simachi abaganda muri simachi bana Uganda muri simachi mwagala bafu bantu mwagala bafu mu 7 yanora ne munyiga ne muzimbye minyindo ne muzimbye